scheduled today. Was that your phone ringing? No, it's not my phone. And we are also in open court. You know our practice. If you're having a morning brief for your colleagues, you address it when you do your stand. Madam, the matter of status today for further compliance here. I'm aware and we have found that the trial judge will transfer. We're seeking for indulgence. On the possible report. Your Honor, muhereza wema. Muhereza wema, Your Honor. I appear for A4. Your Honor, this matter has been scheduled for today. For continuation of the pre-trial process. Unfortunately, I don't see any of the state attorneys. Secondly, I'm aware of the transfer of the trial judge. And in the circumstances, we seek court's further guidance on the next possible nearest date. I wanted to add, Your Honor, that I invite this court to be mindful of the fact that the accused persons have been on remand for 1 year plus now. So in allocating this file to the incoming trial judge, the issue of time be paramount, since on several occasions we have been denied bail, so that we can fast track the hearing of this matter.
state. But I think I have the biggest state in this matter. Yes, you have, but you are the last to come. So, Okay, now. let's do this. My name is Richard. Richard. Billy Fumbuka. BIRIVUMBUKA. Fumbuka Richard. Richard. Yes, Chief Secretary. I am here together with my colleague Muhamadi Joseph. He's also a Chief Secretary. Your Worship, we would have apologized for coming late, but we are not late because this matter had been scheduled for 11 o'clock. And it's not yet 11 o'clock. That's why. Which one exactly was for 11? Because there are like eight of them. Is it the whole matter? Does it come at once? Yeah, the whole matter. I'm supposed to. I'm not seeing the accused persons. They are not here. They are not produced because it appears that we are all aware that the judge is on transfer. Yes. So they have already submitted. They are aware before I informed them, and I think you were equally aware, and so I suppose prisons was aware, and probably they didn't produce them for that reason. They will await another production warrant. So that's what we are looking for. Proceed. I hope that your Worship have been appreciated. No, we're not apologizing. We're not apologizing because the time that the matter has been scheduled is not the time we got aside. So, that said, Your Worship, we shall seek an adjournment now that the trial judge is on transfer. So what was the matter about? This matter was coming up for further disclosure, and actually having the application for witness protection fixed for hearing. Was that the decision you submitted, which was coming up for further retrial, disclosure? Yes, Your Worship, disclosure is part of the pre-trial. I know. Yes, Your Worship. But before you do all the disclosures and you do a retrial, I want to make this file very organized for the next judge who is going to take it over. I'm not wasting time. That's why I'm patient. Otherwise, Your Worship. usually I would just come and tell you the judge is not sitting. I'm adjourning the matter to this date. But I just wanted us to have a clear position. Because after this, I'm going to have this proceeding time, and that's where the judge who is taking on is starting from. Okay. That's why I'm asking this how is here. Okay, it is for further pre-trial. Yeah. Your Worship, maybe let's get further guidance from your office, where you have indicated that there are more than one files. So which file particularly are we addressing? One, the main file has been on a pre-trial process. As the state has put, we were throughout the process of pre-trial and disclosures. They have, as of now, had 3 sets of disclosures as of yesterday. Now, however, there are other applications that were emanating from the same file, such as the applications for bail, that is by first and second, the 5th and 6th accused persons. 2, there were applications for witness protections by the state. All those applications had been emanating from this file and were to be given guidance by the transferred trial judge. So if we can be further guided on which particular file now we want to seek the directions clearly put for the next incoming judge. So if I draw from both of you, I think some files were coming up for the nation on how to proceed. Those other Miscellaneous applications. yes. And then the mother file
Pre-trial. Because it said delayed disclosures, they have an expert application review. Then there is another application which was filed today. I don't know if you filed it, but we saw another application. No, I'm the one who filed it. So it will also come on the day that you're looking at. So I want to hear heard back for the judge so that it doesn't take time. Your Worship, just for the record, at the last time we were in court, we marked the witness statements that had been disclosed, and Your Worship, as directed by court, we have also disclosed another set of documents which we would have marked today. And then thereafter the judge, the land trial judge would have given us further directions on this case, on the main case, which is the pre-trial case, and perhaps she would have also gone ahead to pronounce herself on the applications that are emanating from this matter. Since the trial judge is on transfer, and the file is pending reallocation to another judge, the matter is hereby adjourned to the 20th of September 2022. What? So we are saying 20th September for mention. So the reason is the file is not yet allocated to it. So if we say 20th, I think the court is trying its best, because we are not foreseeing who it's allocated to, how they will react. The time they are going to ask for to produce the file. So it is adjourned to the 20th September. Two for mention. There are 50 persons who have not been produced but are on remand.
baganda bange kigenda mu maaso ekooti ewedde era nga kooti basabye kooti eddemu okutuula ennaku z'omwezi nga 2 guno omwezi olwa ensonga nti omusango gwakyusibwa omulamuzi ate mu kukyusibwa omulamuzi tebannaba kubanga balina omulamuzi gwe baguwa era nga kati kooti sawa kati bagiwadde ennaku z'omwezi 2 ekyo kyekigenda mu maaso baganda bange era mwenna abali ku Tika Media. That is the 20th. Ennaku z'omwezi 20 zebagenda okubeera nga badda mu kooti 20th ebagenda okubeera nga badda mu kooti kitegeeza ki bagenda kubeerayo mpaka ennaku z'omwezi nga 20 weewaawo wasobola okubeerawo ate ekintu nga tomanyi oba bagenda kubeera nga baleetebwa mu kooti kubanga era olunaku lwaleero tebabaleese mu kooti era nayo ensonga eno kooti bwetyo bwegambye naye tugenda kubeera nga tufuna abamu ku baganda baffe okulaga balagutaliumativu olw'ensonga ezigenda mu maaso. agubaddemu batuusidda ku ssaawa entuufu esalawo ate kati yiino baleese mulamuzi mulala banange Ssegilinya yakola ki? Ssegilinya ne Ssewanya n'abalina constituency zaabwe zibatikirira baleme kubeera mu bintu bya kiferefere batuuse ku jjaji ku kiseera ekisembayo wuyo bakyusiza mulamuzi mulala. Kyenzudde baagala tumalira ffennamu kubanga era kirekiza nyego bakyusiza ttannate zekina kizaako kutunyigiriza tumalira ffennamu naye nga kijja tuukira kubanga naffe tugenda kwekyawa tugenda balabisa bulabisaka bakyali kiddako etuzo kya kooti nga tewali yaddala abantu bemuvunaana Uganda terina kooti eno yensonga bannaye egenda mu maaso eyo yensonga egenda mu maaso bannaye bonna abasinga banyeewo kooti bateekawo gazimbe kuzimbe naye omulimu gwayo mu Uganda tekirina agazimbe obuzimbe ge bateekawo mu kooti ya Uganda naye tetulina kooti abaana baffe bali mu kubonaabona okulaga akazimbe mu Uganda naye erina kooti muweereza omusango kyaki ebyo ne bateekawo agazimbe ne bagalaga mbu Uganda erina nayo kooti kyokka abaana baffe babonaabona netutambula kati mama Ssegilinya agenda kubeera nga wakone kyatugaa naye ki ekigenda mu maaso abantu bali mu kwebuuza kooti lwaki ebeera nga eri bwetyo. I always tell you every day, nobody should hold a conference on the road. You stand aside. Just be aside. And hold the conference. Not entrance. Everybody just be around. Let me talk to your people. byonna byonna babikole bijja kuggwayo naye nga tumanyi kintu kimu kyababaka baffe balina okubaca naye era nkubiriza ababaka bannange okwebeereramu omusajja bwe yagamba nti abanukunja bamalaho yali akitegeeza tubeere beegendereza nnyo ajja tukuba mu ngeri yonna yonna gyasobola nolwekyo tokuba ngaobala ng'omanye ekiddako akasimu konna akakubirwa mu kimu ekigambo ate kubanga weebeereramu nnyo kubanga yo omusajja NUP opposition eri riyo luli ebintu byali byakudda ku radio n'ovuma Museveni ekiro n'agenda akuwa ssente naye kaakati ebyaddala bisanze ku mulembe gwa Kyagulanyi nti Kyagulanyi ali ku alaali abaana ba Kyagulanyi bali ku alaali n'olwekyo kakasukaali akawulidde tulina naffe okulaba nga twebeereramu okulaba nga tukyusa embeera.
oyo nno bannaye Honorable Ssegilinya abadde akuwa view ye ku kooti naye kino kyekigenda maaso okusawa yakakati wano ku kooti. abalamuzi koti basitulemu bokka kubanga ne bwe tujja tebalina musango tebaleta abajulizi abajulizi abatuufu baliriddawa abajulizi abatuufu omwaka okuweza basiba abantu abajulizi bava baliriddawa batuulako abajulizi naye abasajja babasibye kati omwaka mulamba tugenda mu mwezi mulamba lwaki batuleeta abasajja bebakoleko buli batukabaleta leero tebabaleesa ate leero bannaye batuwulira emyaka gye babasiba bo batiza kooti yabo ne bateeke bo batuwulira ekituufu bali baana b'abantu baana b'abantu babayise musiba batwale mu maka gaabwe oba babasibe emyaka gye batugambe bwe balina be bakulembera bebanaffe buli kaseera balina batukulemba tena batuteeseza fetwafuka abantu abataliiko bantu tetuliiko bantu tebalina musango buli kaseera bagamba leeta omusajja yagamba leeta abajulizi leero abajulizi baliwo baleese abajulizi babula abasajja babate tebalina misango babate abajulizi babaleeta bantu abajulizi babaleeta leero baleta abajulizi bannange bababuulire batuwulire ebbanga lye babasibye batuleka kudda wano naye tukooye temudda mukujja ku kooti babayise buyise eyo babatwale bagenda babateeke mu maka gaabwe tukooye bannaffe tukooye abasajja bannange ekimala kimala tusirise ebbanga tweta bantu gamba obujulizi bwa leero tebabaleese era n'omulamuzi taliiwo babaki ekituufu baganda bange mena ekigenda mu maaso essaawa yakakati ekigenda mu maaso essaawa yakakati omusajja oba abalamuzi ensonga omusango bagongeddeyo okubeera nga baguwulira ennaku z'omwezi nga 2 olw'okubeera nga omulamuzi tannaba kubeera nga aweebwa gondi naye saa bino tuwulire ku nsonga y'abalamuzi kuba lawyers bano. Luckily enough, for the first time more than ever before, the state attorneys were ready to proceed with this matter. But today, together as members of the bar, we had a similar complaint, a matter that was fixed at 11. How did the court convene at 10? That we are all scampering around. I think there are a lot of things which are really happening without behind the curtains. All that we are seeing here is that the process is already flawed. Because the decision in any criminal matter is not only determined by the processes in court, but even the processes outside the court and the administrative processes into any matter determine the course that any trial will take. We believe it is unconstitutional. It's against the spirit of the Constitution, which commands for a speedy and fair trial. I think again we need to go back to the Constitutional Court for an interpretation on what the Constitution means by the command of a speedy trial. For this trial has put the judiciary at test. It has put actually even us, the private practitioners, on test on whether we are following the Constitution in as far as the provision of a speedy trial is concerned. For it's only a speedy trial that can justify or grant a fair trial. Without a speedy trial, you do not have a fair trial. Mu Uganda, ebiri mu misango guno byongera okutwewuunyisa nti twamala okukaayana ng'abapuliida abawaabirwa honorable members of parliament tugamba kino tekirabikangako mugaanye okuta ababaka bakaluka kooti application ezimu ez'okweyimirira mugaanye oziwuliriza
applications ez'okugatta emisango gino gye mwa duplicatinga muganya oziwuliriza. Tumaze okwekubira enduulu mu Court of Appeal egamba nti muddeeyo mu kooti enkulu. Ensonga ejja zitambuza nga ssemateeka bw'agamba. Naye neeyongerako akakakulizo nti ensonga zino muziwulirize bunnambiro. Ne tugenda mu maaso ekiragiro kya Court of Appeal ekireetewa principal judge ekireeta mu balamuzi bawo. Ntibagamba nti kooti enkulu ejulirwamu egambye guno omusango gwandiwuliddwawo obutanyirinyirira ddembe ly'abasibe. Era tuba tutyali awo omulamuzi n'atuweebwa. Naye tuba otya omulamuzi naye bw'olabye nga buli bimu ebyetaagisa okuteeka omusango ogwo mu motion y'oguwulirwa bimaliriziddwa, naye ku lunaku lwennyini kulina okutandika okuwulirwa. Ate gwe kennyini principal judge yaweebwa ekiragiro Court of Appeal, ate omuntu gw'owadde omusango ogwo guwulira ate n'omugjawo. Kati kooti y'emu ng'etugamba nti tumanyi kigenda mu maaso, era tuwadde kumpi omwezi mulala mulamba nga bwe tulowooza aba tunaafuna omulamuzi awuliriza omusango guno. Tugenda mu mwaka mulamba. Kiki kitegeeza nti bano baweereddwa ekibonerezo ekyokusibwa nga tebannaba nakuwulirizibwa. Kitegeeza tewali kirala. N'ekirala ndowooza yatuddeyo mu Constitutional Court. Constitution egamba nti yenna omuntu avunaanibwa walina okubawo speeded trial. Speeded trial eyo kooti twafuna omukisa mu musango gwa Honorable Betty Nambooze ne determining a fair trial kitegeeza. Naye ndowooza olw'okuba kooti etennaba kuvunula kitegeeza speed trial n'okiza kyekyo lwaki zino kooti zikwata kooti zino high court ekwata musango guno n'emirala mu ngeri gye zikwatamu. Ndowooza twagala kooti eri era ebabuulire kikitegeeza speed trial kikitegeeza okwanguya okuwuliriza kikitegeeza, kubanga tusobola kufuna fair trial, tosobola kufuna bwenkanya ng'ate balwisaawo okuwuliriza. Kitegeeza bakuumidde mu ggolakaliro mu nkomyo, bakuumiddeyo mu bbanga eryo obeera nga olwedde asaavinga waka tugamba babasibye okumala omwaka mulamba. Ekitegeeza balinga olwedde abasabye yadde ekibonerezo era n'ebbanga lye balina okubaayo ndowooza gavumenti yerimanyi tubasalidde oba ebyawo emyaka 5 oba myaka 10 kubanga bye balina obuvunaanyizibwa obusalawo ngeri ki gye bawulirizaamu emisango gino. So tusaba judiciary nti bwaba nga ewadde ebiragiro byayo bweba tesobola kurespektinga biragiro byayo olwanaana birespektinga. Tuwulira bulijjo ekitongole ekiramuzi nga kigamba nti nno ekitongole kya gavumenti kyonna ekiziimuula ebiragiro bya kooti kibikola mu bukyamu. Naye tulaba kaakati nga kooti ejulirwamu esazeewo engeri gye mulina okuliiza omusango guno, ekyo ekiragiro mwe mwennyini kooti ne mukiziimuula, olwo muyinza mutya ate okunenya omuntu omulala mwe muba mweweebuula. Okulembeze bwa kooti bumazeemu ekitongole ekiramuzi ensa nga buziimuula ebiragiro bya kooti. Eno y'ensonga baganda bange namwe naegenda mu maaso. Okay, tandike n'amannya English. Okay. Commander Muhamadi, Uganda. My name is Sulaiman from Machifuma. I'm not a practitioner, but I came to add my voice. There's so many voices that have been claiming of freeing of the MPs that are held by the court, I would say. Just like everyone says, we came. I think we caught the court unaware because when the judge came, he didn't spend so much time. He had to adjourn. We do not know the reason why she had to adjourn. But all I can say is we as the people that are protesting whatever is going on, will not go to the bush. Just like our brothers, the generals keep saying, when they were disgruntled by the way things are going. They had to go to the bush. We want to go to the bush, but we shall do whatever we do peacefully as long as it is constitutional. This is what we're doing. Mwenyewe nange mulabye nti omulamuzi azze ate nga yeewaza atugambye nti omusango guno si yakuvunaanyizibwako. Nze ndabako kwennyini kuba atemenya mateeka kuba omulamuzi atatavunaanyizibwa ku musango. Era wazze naye mulabye tamaze budde bungi
ate n'ayongerayo omusango ogujja kuwulizibwa ennaku z'omwezi nga abiri omwezi guno oba onna bumenyi bw'amateeka. Nze ŋŋamba nti kkooti yennyini ate emenya amateeka ate okukuumira abasibe ate ng'egamba nti bo bamenyi b'amateeka. Naye nze njagala okutegeeza bannayuganda nti nga bajja eno zembawulira ebbanga lyonna bo bafuna obutakkaanya bo bagenda mu nsiko. Fe omulembe gwaffe tetujja kugenda mu nsiko naye tujja kubanja okuteebwako abaganda baffe abo mu ngeri zonna ezisoboka nga tetugenze mu nsiko. Njagala okukubira omulanga abaganda baffe bonna bannayuganda mujje mutugatteko tulabe nga tuyamba abaganda baffe kuba balina families, balina constituencies, abantu babalonda balina obuweereza, balina okutuusa ku bantu naye tebabukola. So njagala okubasabira buli omu agumye munne nenze ekimanyi kikuta obudde kijja kuba mwebale nnyo abali ku TK Media naye nga kigenda mu maaso by'ekibadde kigenda mu maaso ekkooti eyimiriziddwa era nga basabiddwa okubeera nga bakomawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 2 guno omwezi kubanga era tebaleeteddwa mu kkooti olw'ensonga nti omulamuzi bamukyusa. Kati nno eyo y'ensonga lwaki kiri bwe kityo. Mwebale nnyo mwenna abeekuumidde ku TK Media wamu ne Team Kyagulanyi TV era nga essaawa yakankati tugenda kubeera nga tubeerekereza tubeere nga tukomawo ne programs zaffe endala. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nsigadde nze muweereza wammwe Sava wano ku TK Media Online TV wamu ne Team Kyagulanyi TV. Thank you for watching.